beerayiza bali mu kwagala office nekyemanyi office egenda baletera obuzibu kubanga abantu abo tubaagala ate naddala sister ffe Sindi mukyala tukale katulabe kubanga tuyinza okubanga ffe abali ebweru nga baba yagaliza entebe yate baagala okukola lwakuba ekitukanga nti kyebasooka lwe babadde mu ntebe omulundi ogusoose kyebakoze kitukoze eki kitubuze okitegeera kate baagala gitwala gwakubiri nekyenjagala abalaba TV bamanye nti ekikayanya abantu bano mu office eno yajjamu ebyenfuna office eno yajjamu emmotoka mpenkoni nga bw'ojingire office bagikuwa eno office yayingiramu okusasula omusaala sente ziri serious eno office yayingiramu okuba ng'oyina ba bodyguard ng'oyina emmotoka ya patrol nga bolaba ba minister twagala muntu atuula mu ntebe ebyo tetubitunulidde eno business ey'okuyimba erimu ebyobugagga bingi ebisinga n'ebyo byetumenyeeko naye ate nti bano abantu bo baganya okukkiriza abayimbi abantu be bakkiririzaamu abayimbi abenyumiriza abantu abalina kye bakoze mu kuyimba baganye abantu abo bo bayimirire bakole badisidinge muntu kigwe bakola ki twamaliriza ebintu bino ne biyingira ne audience mu bantu abantu nabo ne basiima era wawulira omanyi owulira feedback era bano owulira nga bagamba saha banange abantu baswale kubanga ebintu bigenda balabisa ate no kati waliwo omuganda nga Lord Bitem nti abo bonno bayinza okubanga wano mu kisaawe ky'okuyimba abantu tebakola ki tebabajwa nnyonnyonyo naye mulimu abantu abayina amannya mulimu abasajja bajjajjalagadi mulimu abakyala basindi mulimu abantu abo muganda nga abaana bawaikibenda bayingira ekyo ekintu ne balaba nga tekiriimu bwenkanya ne baddukayo akimanyi nti bino ebintu ebyobufuzi bwa Uganda birimu ekifuba abasajja bajja na mmundu abasajja abalimu talina kyagenda bagamba bajja musinza amaanyi mpaka nga bamunyalisiza yaswale banange ndi bulungi nnyo muganda wange kiri kitya obulamu si bubi n'akamu just ensi eringa embibimu ate ne tetujja gyevuma nnyo kuba Katonda agitwala agiraba ebitusumbuwa n'ebitutawaanya abimanyi. Leero twogere ku bintu ebisinga okusumbwa industry yaffe. Yes man. Spice Dana of recently yavaayo n'akabira ku stage nti ba promoter yali aganye mu akasembi. Zize Bafana embeera ali ekutuuseeko nga gwo omuyimbi. Ya embeera zitutuukako ate era ndowooza n'omuyimbi okuvaayo okukola ekyo aba yeekyaye sometimes ndowooza omuntu nga akimukoze emirundi egikola ki egiwera naye nti ku saidi yaffe ng'ey'okuyimba kibinya abantu ng'abayimbi tutuusako eyo embeera ng'ate muba mwakoze endagaano ndala okitegeera ebeekola naye sina kirungi kukwata muyimbi naddanga omwana w'obuwala omuteekamu ebyo naye tujja kitwala nti eddoboozi lye bwe liba lyayiseewo lyatuuse ku balala abakikola ekyo okitegeera naye nga tekyabadde kituufu n'akamu kubanga omuntu nga mutima abantu abakuze ne industry abantu abakuziza industry abakuze ne industry abatalina kukola kintu kifaanana bwe kityo ekyokubanga yavudde n'abanjiza ku stage like does it really make sense okubanga yabanjiriza ku stage in a professional way si kirungi kubanga ekifaananyi kya Spice muwala ate omuwala ali Spice kawala kali sweet oba omuwala ali beautiful kale omuwala era nga ne bw'okimanyi oluusi bata basubira muwala ali beautiful kola ki oluusi kuyingira kale mu ebyo byakuleekaana abantu nga bwe Spice bangi nnyo bayimbidde ne batamusasula n'abaleka okitegeera nendowooza omuntu oyo sigwe gwadde gusooso kimukola ki okimukola kubanga bintu babikola nnyo n'oyimba n'ogenda ne waliwo akikukola n'akikola over and over nekikutama naye nga ekyo kyobukozi ekyomuwala okuyimirira ku stage okukola ekyo kifaananyi si kirungi okitegeera kuba Spice alina management eyimiridde eyandibadde ekyekitereeza ye nakola omulimu gwe nakola ki ndaavaawo kubanga amateeka weegali ate kati kubanga ffe eri babitukolanga ne muggira ne muva kuba ne mudduka abantu ne bakuba obutebe ne mugira ne kati byavaawo yimbira abantu n'ogenda mu mateeka oba kiri ku brand y'omuyimbi n'enkolaganya babeera nayo ne promoter era nga bomanyi bombuuzizza kati awo mbadde njogera on behalf of the industry naye simbadde sikyogera personal naye bwe kibeera personal waliwo ebimu bye tubeera nga gwe omuyimbi oba n'omuntu nga mulina entegeragana yammwe naye ng'ate mu ngeri emu b'endala omuntu waviiddeyo ku stage mu bantu bonna n'ayogera ekintu ekyo mu busungu mu kaaba kiba kya munda nnyo oyinza n'okuba nga bamugambye jangu nga sente zo tonnamu akwadde n'ekikumi naye olwokuba akwesiga ye najja laba n'atuka nga ataddemu n'ezize n'avuga najja ayinza n'okuba nga yali ataddemu n'ezize ye najja ataasa eki oba embeera tomanya okitegeera kati ate ekyo ne kibaawo ekyo kiruma okitegeera
naye nkiwa naye yakiyizeemu ekyokuyiga ng'omuntu ate n'abalala bakiyizeemu ekyokuyiga waliwo n'omulala yandikikoze naye kyeyakoze waliwo yandikikoze naye kati okitegeera naye kati buli omu yezeraga kitegeeza oli omuleka n'omubanyize nikiteeza oli okakiteeza si kifaananyi kiki si kifaananyi kirungi era tubivumirira ebyo mwana okubya ennyimba oyimbye ennyimba era abantu bakumanyi omusajja w'amaanyi esebo ebisinga okusumbuwa abayimbi nsimbi nabakyala nnyo tuwulira rumazi nti mama w'abaana yakulekawo era mwana nga bw'obimanyi lakiro kikwatirwa ennaku laana wakwati oyogedde ensonga eyo n'akwatirwa ennaku ate nze nensekamu kubanga ekintu ekyokulekawo omuntu omanyi byenkugamba luli nti kati ensi yagenze mu kye bayita positivity ebyo luli byalinga nnaku nti oba bakuleseewo nebeera nnaku naye teba nnaku bwe mukyawagana n'omuntu muba temwali menti kubeera mwenna kibi nnyo okubeera nga musika omuki omuguwa kati mulimu ebiseera ebisinga ffe abasajja mukimanyi bweba tonafuna ssente obanga tonafuna mirembe mu nsi tosobola kutereera kati ate emirimu gyaffe mugimanyi sometimes n'omwana w'abandi ogamba kamusaasira agenda afuna omusajja anamuwandoza obudde kubanga ffe basajja ababeera mu kutambula saba zino ziri 8 tonadda waka kyokka tugenda ku shekola ki eddako enkya olukera ku makya enkya sande olina oyagala kukeera oba mu kyaki oba okeere mu mirimu gyo gino egyaffe egyasande ogenda olambule ku mirimu gyo gino egyaffe egikolebwa olambuleko kati obudde nokula ate omaliriza n'olwesande enkya tulina performance kuba weekend kati omaliriza obudde bukola ki bubula ensonga nnyingi abakyalo okimanyi mu necha yabwe baagala obudde tosobola kumalako nabo tosobola kumalako bufumbo nga towa mukyala budde oba bufumbo y'omukyala ababulaba bwabituli fe ate abasajja oba olaba bwakabi kuba oba oli eri okaza n'okola g'omanyi nja kudda ku weekend y'omukazi abalaba byoliko tebiriyo kati nti siwasangako sikubangako mbaga nenkwanjulira omukyala nti yuno kati abwe baba ndesewo nga nkwanjulidde omukyala kiba kyakabi n'abantu betufuna be bantu nga musooka kukwatagana muba mukyali mu kkubo mukyatambula ne mukola ki ne mufunamu lwangozi so okitegeera ate nekitaba kyabubi okwawukana naki omukyala gwe njagala okuwasa buli mukyala yenna asobola okuwasika naye kyakaffe abo abatannatuuka kuba nabudde bugamba bukola bufumbo okitegeera oba ffe tunatuuka kukwataganya amateeka ga bufumbo okitegeera oli ku siteegi ozinyemu n'omuntu omulala enduulu eri zivuze sikiwa nti era obufumbo bubeera bukola kibunywera ebyo okitegeera okoze booti so ndowooza tuba twapapa oluusi okufuna mikwano gyaffe abo naye nga kale mba napapa okufuna mukwano gwange oyo naye ndowooza nga oluusi oba tebuba budde abayimbi ab'enjawulo bajja baperforminga n'abakyala ku mastage Rasta bebe ku ekyogamba ye zibona ye talina nsonga like goloza akikola mbukyamu ati abakyala bano balimu embeera era ne Zuwena yennyini era sebo lubadde lutabaalo kati wakuba nti mu nsi waliwo emyaka gy'otuuka n'okkakkana Zuwena ne bebe batuuka myaka egikola ki egikkakkana naye nga bakyali mu myaka giri egigamba nti muganda wange Zuwena yatambuza bebe kati guno omulembe gwaffe omuwala love tetutambuza nnyo guno omulembe kubanga guno mulembe gugamba gwakwesalirawo kati oba okimanyi omuwala ayinza okuba nga yeesalidde wayina n'ebirala si byebirimbu abazadde baŋŋambye lindako tukyayogera naki namuwala kati omulembe guno muba mukyalimu omusadde muba kyayogera namuwala nga ye yeefumbiza dda okitegeera nga takyalina n'abazadde kwogera naye twalabye Sindi n'akakiiko ke bazeemu ne beerayiza era ne badda ku ntebe ku bukulembeze nkwagadde nnyo Bronti no okyogedde bulungi nti ne beerayiza kitegeeza si ffe twabakoze eki twabalayiza nti ne beerayiza ekigambo kyogedde kikulu nnyo kitegeeza beerayiza bali mu kwagala e office naye kyemmanyi office egenda baleetera obuzibu kubanga abantu abo tubaagala ate naddala sister ffe Sindi mukyala tukale katulabe kubanga tuyinza okuba nga ffe abali eno ebweru nga baba yagaliza entebe ate baagala okukola lwakuba ekitukanga nti lwe babadde mu ntebe omulundi ogusoose kyebakoze kitukoze eki kitubuze okitegeera kate baagala gitwala gwakubiri naye kyenjagala abalaba TV bamanye nti ekikayanya abantu bano mu office eyo office eno yajjamu ebyenfuna office eno yajjamu emmotoka mpenkoni nga bw'ogiyingira office bagikuwa eno office yayingiramu okusasula omusaala
sente ziri serious eno office yayingiramu kubanga oyina ba bodyguard ng'oyina emmotoka ya patrol nga bolaba ba minister eno office yayingiramu kubanga ogenda kutuulanga mu parliament ebiseera ebimu kitegeeza ogenda kubanga MP okitegeera kati kitegeeza nti ekyo kifo kigenda kulwanya abantu akyempamulaba ate nga ffe twagala muntu atuula mu ntebe ebyo tetubitunulidde eno business ey'okuyimba erimu ebyobugagga bingi ebisinga n'ebyo byetumenyeeko naye ate nti bano abantu bo baganye okukkiriza abayimbi abantu be bakkiririzaamu abayimbi abenyumiriza abantu abalina kye bakoze mu kuyimba baganye abantu abo bo bayimirire bo badisidinge muntu kigwe bakola ki twamaliriza ebintu bino ne biyingira ne audience mu bantu abantu nabo ne basiima era wawulira omanyi owulira feedback era bano owulira nga bagamba saha lwansonga abavuka balina kye bakozeewo abasajja abo balina kye balaga ate balina amagezi ate basajja basobola okulwana n'abo abali mu kubba obusuulu bwa minisitule y'okuyimba nti minisitule y'okuyimba naye ebadde nga bagisakira oba obusente ne buva mu gavumenti naye tebutuuka ku abo bali mu kuyimba oba abayimbi tebayambiddwako kulaba music business nga business music business bagiraba nga ekintu oba ekyabayayi oba ekintu nga tekiriiyo oba naye guva ku business omuntu n'agamba yakoze ekivu nafuna abantu omutwalo ogwo ku mutwalo ezo miliyoni 10 ng'akulaga nti waliwo abatunda obutebe waliwo abatunda emmere waliwo abatunda ebyokunywa waliwo abatunda ebyokulya abo bonna bazze lwakivulo yakuŋŋanyiza abantu kati bonna abatunda buno abatunda biki bonna bazze okegera bafunamu kati eno business mwana naye abasajja tebagiraba ate bayingizaamu abantu mu office muli abantu abo babayitemu abantu abo batasobodde kukkiriza kituufu kibeerewo tebajja kukkiriza industry okukyuka anti be bakalonze bo nga ffe tetumanyi gwe genda ombulizeeko abayimbi abaddala genda mu Afrigo band genda obuuze bajjajja Maddox genda obuuze of course mumanyi yajja kuba presidential candidate naye ate bamuwadde bwa chief whip kati kyenkugamba naye nabukkiriza kitegeeza ndoza bo beekozemu omulimu fe abatannamanya bo ne beerondamu obukiiko n'ekyemanyi kiri kimu banange abantu baswale kubanga ebintu bigenda balabisa ate no kati waliwo omuganda nga Lord Bitemu nti abo bonno bayinza okuba nga wano mu kisaawe ky'okuyimba abantu tebakola ki tebabajwa nnyonnyo naye mulimu abantu abayina amannya mulimu abasajja bajjajja ragadi mulimu abakyala basindi mulimu abantu abo muganda nga abaana bawikibenda bayingira ekyo ekintu ne balaba nga tekiriimu bwenkanya ne baddukayo bo bakitegeera nti bino ebintu bikulabisa n'ofiirwa legacy kubanga tuli mu kukolerera legacy kyovula abaana bawikibenda bakola ki ekintu kino banyabo ne baseba abatuwagidde mu kuyimba mwe bali kuteekawo kuyimba kwaffe buli omu kuwagira kweyongera ofuuka okw'amaanyi naye baganda baffe abantu bammwe baana bammwe bamuzadde be balemeseza industry ya business okugenda mu maaso banga Sindi lyamaze ku ntebe ngoza tali waffe kubanga akyasigadde nga akyali nedda Sindi ali waffe kubanga y'omu ku mpagi luwaga eza industry abantu abaludde mu industry emyaka egiwere 10 ng'ate akola bulungi naye ate takkiriza kintu kukyuka okitegeera ye takkiriza ate kintu kukyuka ayina kusooka Sindi adde mu kuyimba kubadde kutambula bulungi bwanayingira mu by'okufuga abayimbi okitegeera potential eyo ne blood singa Sindi abaninge gye tumwagala mu ebyo bintu naye nakwata singa akitegera mukama mulungi watakitegeere akimanyi nti bino ebintu ebyobufuzi bwa Uganda birimu ekifuba abasajja bajja na mundu abasajja abalimu talina kyagenda bagamba bajja musinza amaanyi mpaka nga bamunyalisiza yaswale okitegeera bajja wane Uganda basobola n'okukuwa ebirungi byonna nga tukulaba oli matiribo naye nga oswala okitegeera nga wavaako kwegamba nga bonogamba kubanga lwaki oba tobita noganza ebintu byammwe biibyo nange nali manyi akola ki asobola naye ekisanja ekyasooka ekireetedde abantu okwekalakaasa tutekewo omulala kyenkugamba kiri singa ali asobola tebyandibaddewo muganda nga nti ffe tuli bayimbi ab'omwoyo ate abayimbi njagala kitiibwa ate njagala buvuna bintu bya buvunaanyizibwa ate n'obudde bwe buli nze sife ensi ze natandikawo okuyimba so kitegeeza bonga abakiyingiddemu nze naffe tunyumirwa kuyimba tulina okwentertaininga abantu bwe batuwagala ne tulaba nga tusobola okuŋŋaanya abantu ngano bwe bali bwebakuŋŋaanye kitegeeza tuli ba mugaso okuŋŋaanya baki ne tukifuula bizinesi abantu ne baba nga tusobola okyenyumirizamu ne tukifuula ekintu ekyenjawulo naye nze sirina buyinza bugaana muntu kukola kyagala mu nsi na music oba kiki naye bakimanye nti obuyinza bw'abantu ate Katonda ali mu bantu kati awo
ffenna mwesi tunoonya bya ddala kati oyinza oyingira mu kintu ne kikulabisa. Eky'Abanigeria kyo eky'Abanigeria kyo kirina ebirungi n'ebibi. Ebirungi ebikirimu tulabiddeko, balina kye batulaze. Ekibi ekikirimu tekibalansinga nti ffe wano abayimbi bayimba nnyo naye tebayisibwamu amaaso ate nga otegeera ng'ate si bwe bayisa abayimbi abagwira. Ffe ewaffe Nigeria kankulekera akantu kano, ewaffe Uganda njagala waveyo omuyimbi ogwangambe nti mu mwezi guno waliwo omuyimbi agenze Nigeria n'ayimbayo. Ekyo kivuddeko. Bw'obeyo omuyimbi ajjangambe mu myezi 5 waliwo omuyimbi owa Uganda ayimbyeyo. Ekyo kivuddeko. Mu mwaka mulamba bw'abawo omuyimbi akoze ekivulo Nigeria ajje tumuwoye ku busente oba bwe tusobola tujja bumuwa bw'ebirabo. Kitegeeza nti kiba tekibalansinga okubanga bali abantu bajja nafuna emitwalo 2 egya $5 7 muganda wange bannayuganda ekyo mukirowoozeeko. Tusigamu twagaliza naye kiri too much. Ensi ine ensalo, Uganda Nigeria ine ensalo, buli omu alwanirira nsi ye. Baana ba mama tulwanirire Uganda yensi yaffe, tubaagala nnyo.